oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV walekulira mpozi ngate otulaba walekulira mpozi ngate otugoberera nze Sula Ssenyo ngate mpozi okubeera nga nkutuusaako mawulire og'olunaku olwaleero tukuleetedde omusajja Namukisa asoose okufuna ku ssente z'omukyala Nabbanja the Prime Minister of Uganda ez'abawejjere naye ngate mpozi njagala okusooka okubeera mpozi ate mpiseeko ku bakyali baage waleero omuli Imenansi ogamba otya ombuzeeko gye weekwese yonna yonna kagobako atumusime Richard ogamba otya bale kubeera mpozi ngate otufollowinga bunnyo Sanyu Joyce bale kubeera mpozi ngate otulaba Habibu Nsereko ate mpozi nembuuza ku Yusuf Nampala ogamba otya Nakadu Amina ogamba otya Amos Mukisa Nanyanzi Safina ogamba otya Namugenyi Viola then Nabukera Viola ate mukona nkubuzaako nnyo balige yahawa bale kubeera mpozi ngate obeerayo Imenansi Shirat Love ate mpozi n'abalala mwenna Nabbanja Olivia then tulina ne Olivia omulala mwenna olunaku olwaleero tubaleetedde eggulire lya mwana mulenzi Namukisa asoose okufuna akasente k'omukyala Nabbanja. Omukulu ono nno amanyiddwa nga Oloya aliwa Oloya ali Gulu, temulowooza nti ali wano. Sente zino zitandikidde bweru wa kibuga Kampala. Jjukira sente zino ez'abawejjere zirina okufunibwa ebibuga. Buli amanyi nti oli mu city, waliwo abali mu Kampala city, waliwo abali mu Jinja city, waliwo abali mu Mbale city, waliwo abali eggulu, abali Embarara, Masaka, ebibuga si bitaano ebyo oba mukaaga. Ebyo ebibuga bibagenda osooka okubeera nga bafuna akasente ako. Naye okusinziira ku lunaku olwajjo twabadde tufunye amawulire bakubaganya empawa nga bagamba zina kutandika olwaleero okugabibwa. Leero sizana ku mwezi 8 zina kusooka kugabibwa lunaku lwaleero. Kakati ate amawulire bwe bagenze mu kakiiko eri ne bakunyakunya ne bagamba enkalala tezinnabeera nnongoofu bulungi nnyo, naye katukole ki? Katusooke twongezeeyo wiiki nnamba. Ani ayogera ebyo? State Minister Charles Engora yategeeza akakiiko ka task force aka parliament jo babadde mu kakiiko ako n'abagamba nti listi ez'abantu abali abawejjere tezinabeera kubeera nga zituuka bulungi mu kakiiko kaabwe. Ekyokubiri ezazze teziri kiriya nnyo, kati si kirungi kutandika lunaku lwaleero kugaba kasimbi ng'ate enkalala tezinateekebwa ku ki, tezinabeera nga zitereezebwa bulungi nnyo. So kakati awo wetuli surprisingly ate wakyala Nabbanja leero n'abeera nga yatandise okubeera mpozi nga ate azigaba. Ani awa munne amawulire amakyamu? Ani awa munne amawulire amakyamu? So kasoke nkweka video kano ng'omukyala ayogera ne Namukisa mita bamuyise yani Oloya, bamuyise Oloya. Kankweka video kano. (0753) 191 428. Yes, loud, very loud. This is Airtel. Yeah, that's Airtel.
man has not seen the message. And we told them to keep it. Yes, Oloya. This is the Prime Minister of Uganda. Oh, you're welcome, Have you received the money? I have received the Oh, Kavidi yako tukaje ku mukutu gwa NTV kuba badde uterevu nga bali reportinga kwe tukaje so credit tuzibawa banafa ba NTV so kati yoyo mchala Nabbanja awange omukyala ono yandibadde ndowooza tafuna buzibu mu kugwala nga agaba sente zino naye olw'okuba nti system ya LC1 bagidibya kyovula agenda sanga obuzibu bungi nnyo edda nga omutuuze okusenguka okuva ku kyalo Matugga adde ku kyalo Kawanda ng'afuna ebbaluwa emu eya LC emwanjula ewa chairman owe Kawanda nowe Kawanda namuyingiza mu bitabo kitegeeza LC ezo zamanyanga nti ku kyalo kwaffe tulinako abantu 300 tulinako abantu 10 tulinako abantu 50 tulinako gundi ne gundi abadde wana abadde mupangisa yasenguse yagenze oba kitegeera kati system eyo singa ebadde nga ekyaliwo bulungi ng'ekyakola mukyala Nabbanja yandibadde tasanga buzibu mukyala Nabbanja yandibadde agenda bugenzi wansi ku kakiiko ng'abuuza chairman ekyalo ko kiriko abantu meka nti we bati register yo eruwa edda lwasasulanga n'akasente ka defense nga defense ajja abayitamu ne chairman ne babasoloza ebitaano kitegeeza buli makanga bagamanyi nti owa wano ye gundi asasula eza defense asasula ezaakyo kitegeera ne kati abasajja bajja eri bilisiti byabwe amannya g'abaluganda lwabwe abantu bali ku kitundu sibe bamu kati tebitegeerekeka ekyokubiri esimu yo oloyono mpulidde nga naye nsetting obusettinge kubanga omuntu ankubira ati esimu there and there nangamba lo this is the Prime Minister of Uganda omukyala Robinah Nabbanja nenzikiririzawo nembera ne excited how kubana abafere be Uganda nga abafere batukubidde masimu owangudde sente okoze boti promotion bweti banaye simanyi simu yobana yebadde ntuufu oba mukyala Nabbanja naye bamutadde mu kigezo naye kano ko bwakayitamu nze wenategeera ndi akayiseemu nga sente zizze ku simu yange kuba nange ndi vulnerable ndi muwejjere sente wezinajira ku simu yange njamanya wandibaawo atilisi bwebanga badde wakugabira abantu emitwalo 10 atilisi 8 gufunye singa sente zijja ku simu yange naye wezitajja ku simu yange bannaye bwezitajja ku simu yange mugenda kulaba njabba bulire ekinaddako anyway tova ku Boka TV enze Sula Senyonga mbakubiriza okwira mpozi ngate mu subscribinga ku channel yaffe empya eya album performance kuliko ekitawuluzi twataddeyo episode endala egenda olabe abantu bayise batya mu muggalo guno abakyala kati badduse abasajja balese ennyuma y'akaboozi mpya syndicate engeri kafiji yatandika ku ssaawa emu kati abakyala batandise abasajja oludde waka bagala ntandaalo kati abakyala baddusa akaboozi bawozanga nti abasajja tebatuwabudde kati babawadde obudde batandise okubeera nga ate badduka bo bennyini beekubira enduulu nti abaayi omusajja ayitiriza okwagala omutube gw'akaboozi kale genda ku kyalo yaffe eyo obeere mpozi nga buli kimu okifuna bulungi nnyo nze Sula Senyonga mbeere bulungi mweraba oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV